Nebaza Katonda olwokubanga nasobodde okubeera abamu kwabo ekibiina kya National Unity Platform bekyakwasizza bendera okubanga ffe twongera okujja tube nga tukiikirira ekibiina wano mu Parliament ya Uganda. Mu ngeri y'enjawulo nebaza President Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko lwonna lwatambuza nalwo emirimu gya National Unity Platform wamu n'akakiiko akakoze omulimu guno okutukebera EMC. Naye ate nsaba bannayuganda ne bannawakisa okusinga twongere tumanye ensonga gye tuliko ng'ekibiina tuli wano nga twogera ku nsonga ya Uganda empya. Manyi tukwatidde wamu tulabe nga Kyagulanyi afuuka president okutambuza Uganda empya, eyo Uganda gye twogerako nga manifesto emwagirabye ejjo ejjinja egenda okubanga ddala eyogera ku bulamu obw'enjawulo, eyogera ku munnayuganda ng'alina eddagala mu ddwaliro, ng'eyogera ku munnayuganda ng'asobola okusoma, ng'eyogera ku maama nga bw'agenda mu ddwaliro avaayo nga mulamu so si mbeera kubanga afa, ng'eyogera ku mwana naye wazaalibwa ng'ajja kubeerawo. Twagala Uganda nga local governments zirina amaanyi. Bannange ffe abayogerera local governments mujje tukwase Uganda tuzzeemu local governments amaanyi zibe nga wezogerwako mu constitution mu chapter 11 nga ddala zirina amaanyi gaazo nga tegabbiddwa central government nga tukiraba essaawa eno. Twogera ku Uganda nga egenda kubanga enyweza enkola y'amateeka. Tukoye okubanga abateeka gafuga wamu ewala nga tegafuga. Mbategeeza tuzze tukwate kaadi za NUP naye nga tunyweza ensonga ya Uganda empya eyegenda okulaba munnayuganda nga mu mbeera gy'olimu weyagalira mu ggwanga lyo obugagga bwe tulina obw'omuttaka obungi nga naawe yongera okubuulira nti tubulina nga pimibwa misolo gy'amaanyi ng'obugagga obwo buyambako okukendeeza ebintu bingi. Mbasaba Bannayuganda okusinga mwe bannawakiso abaweereza Naluyima wano mu Paliamenti ya Uganda mujje munkwatireko tugguse tubeere nga tuwangula obwa Urban MP n'ate mu byonna nga twagala tube nga tuwangula obwa President tufune essanyu nga Bannayuganda. Nebaza NUP yampadde obuvunaanyizibwa okulaba nga nzoba abeera omu ku bannawakiso abagenda okugusa ensonga eyo ate tulabe nga Wakiso district naye yongera okutegeera Uganda empya nga bw'eneebeera. Kubanga okujjako okubagamba nti nayitibwa nga maze okubanga nateekayo empapula nengenda mu Electoral Commission yaffe ya National Unity Platform nenteekayo empapula era nempitibwa mu vetting. Process gye nategeerako ennungi yali ya vetting kuba ku olwo nabuuziba ebibuuzo naddamu. Kakati ate process endala gye namanya nti yagenda mu maaso naye saagirabako yeey'okubanga abantu bagenda mu field kubanga ffe twalina ebitundu 6 ku buli 100 ng'obijja mu ground ate ebitundu 4 ku buli 100 ng'obijja mu vetting process. Katsobola kunnyonnyola vetting yatambula ete naye bannawakiso nze mbeebaza manyi mmwe mwanjogerako eri bakama bange abaali bannoonyerezaako ne mulaba nga ddala nkiikirira eddoboozi lya Wakiso mbadde wano okwogera ku nsonga ez'enjawulo mwalaba nga natuukira ku nsonga z'enguudo ate nga tukyazibanja twagala enguudo za Wakiso zonna zifuuke kolansi mwandaba nga ntuuse nga ndeeta ensonga za kiteezi nga twagala abantu baffe bonna babeere nga bafuna compensation yaabwe mwandaba nga nvuddeyo omuliro we gwatutabukira we Matugga n'ebirala bingi. Manyi ensonga mpitirivu nnyo ze nkiikiridde wano ne mbaddewo mu nnaku ne mu ssanyu n'ebirala naye mmanyi eddoboozi lyammwe lyakola kinene nnyo okulaba nga nzirizibwa kaadi ate era mugenda kukola kinene okunkomyawo mu Paliamenti ya Uganda. Yemwe bannawakiso bembeebaza. Ngejja kabakeeko kubanga ne bwe baba balonda paapa wabeerawo bakaridinaali bangi nnyo abajja ne beesimbawo nga balina ebiwandiiko era ffe tetuli mu celebration mood kubanga ebiro bino bye tulimu byakununula ggwanga. Buno obufo bwe tulwanira buno obubaka bwa Paalamenti meeya ezo mu Luganda zibanga nvandiirwa envendiirwa ne bwe ziyiika abantu baba fokasinga ku main eri mmere. Kati ekifo kye tutunuulidde nnyo naddala ffe mu biro bino kyabwa pulezidenti. Bannaffe abamu tebabawadde kaadi wabaddewo ababadde batagaataga ng'era naawe bw'oli bw'omuwa kaadi atagaataga omanya ayinza okuteguka omulundi gumu n'agwa ne kaadi yo. Wabaddewo abalya mu lulime ne mu luzise abo nabo gye bali kuba ekibiina kirina intelligence esobola okukola research emala n'ebabuulira guno musota guno si musota ono ajja tulwanirira ono tajja tulwanira. Politics is all about a winner and the winner takes it all. We cannot have two candidates on the same position. So kati aba bayiseemu nga nange kwendi tweyozaayoza naye ate eyo ntandikwa kubanga kati twabadde wano kubeena Museveni naye atumuulidde nnyo wano ng'akozesa kye bayita simanyi
Buganda for Museveni era baleese ssente empitirivu nnyo n'obuseppiki kati babugaba n'amasowaani otuuka eyo mu byalo ng'ewaffe gye tuva ab'enaale mu bafulaga bearers babawadde obuseppiki bagabire ku byalo ne babawa n'enkumbi ne babawa n'essowaani kakati ebyo byonna bye tugenda okunfronti of course n'essente kubanga okwawukanako okulonda okuwedde kuno Museveni kwateeseteese kwakufa na kuwona so kati naffe tubadde tulina okutegeka era tukyakino okuteeka abakandidate okuwa kaadi kirala nnyo n'okugenda okunoonya victory nakyo kirala nnyo weebakuwa kaadi ne weebaka bana abasajja embeera gye balimu they are extremely desperate baba basobola okujjako bwanguzi naye kati ffe wano mu Buganda bwe bakuwa kaadi y'NUP oba osuumuseeko obanga omukatuliki yasomedde mu masomero g'abakatuliki nga atayagala kuba kalidinaali kati bw'asomera wali eri embeera eba etambula mu Buganda ebakuwa ku kaadi y'NUP owuliranga n'omutima guweweddeko okujjako bannaffe abamu be batawadde tubasaba bongere okukola ekibiina kijja bawa okulonda tekukomye kujja kugenda mu maaso ebiseera gye bijja era tubasaba tetusuubirawo opposition independence tubasaba beegatte kubafunye kaadi bwe baba nga bankyukakyuka tusobole okuwangula ate tuleme okuba nga bwe nalabye omu ku babaka baffe aba palamenti ng'akuba munagamba guno omusota nagwegattako nga simanyi ng'ayogera bingi nnyo nnyo kati ffe twetaaga twogeze eddoboozi limu Museveni yendereya NRM yendereya nga tugamba bugambi NUP juu ambulera juu wakati tugenda kulekerawo n'okwogera amanya g'abantu nga tugamba nti noonya bunoonya ambulera akabonero ka ambulera katusuubire nti owakakiiko k'okulonda ambulera tagifunyefunye wali n'agifuula ng'essowaani oba ng'olusaniya naye ffe tugenda gamba akabonero ambulera bwe tunaamaliriza okuwangula then tulyoke tuddemu twesettinge mu different aspirations zaffe endala naye kati sofa tetusobola genda titucelebratinge gundi bamuwadde kaadi olutalo twakalutandika butandisi. There is a very big war. There are so many challenges ahead ezitwolekedde tugenda kusinkana abalonzi abasirikale abakambwe ennyo be bagambye nti mukuba opposition tugenda kusanga electoral commission etetengeredde bulungi ngerimu olu 77 olugiri emabega tugenda kusanga abeetegese okubba kubanga eno mwena alemo olaba oli abba akaluluko okusimba mugongo kwobala 1 2 3 naye oli n'agamba nti 3 kanjituume 40 naawe oba olina okuba omweteefuteefu so as much as tufunye kaadi kati tupulaninga n'engeri gye tugenda okulemesa ababbi kubanga bo pechanse yaabwe ey'obubbi is growing at an increasing rate era ekyo kye tutunuulidde mu kaseera kano. Kati tetubadde tetulonda bakulu ba bika oba bamasaza otandika otubuulira ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono olidde ssebo ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono wano twagala buyinza si bitiibwa era ensonga lwaki olaba nti mu campaign trail nga tugenda owekanga ne futu soja ataddeko emupya ebigere waggulu nga muli ku drone tosobolaga nti ate futu soja ateeka atya ebigere kwonalebo kati tunoonya buyinza si bitiibwa ebitiibwa birina gye bikoma era ndowooza olaba bw'oyingira wano mu geeti ya palamenti ebitiibwa byo bikoma kati bonoba oyagala kumbuuza kuba ebyo bitiibwa ojja kunsanga nga tutudde mu mikolo gy'ekika oba mu mikolo gy'ennono eyo gy'ombuuza kuba ebitiibwa wano tulinawo babuyinza baagala buyinza ne bw'ovaawa ng'olina ebitiibwa byoffe twetaaga buyinza kuba tugenza okulaba ab'ebitiibwatiibwa abo be batutuusizza wano nga we tuli oli bwe bamuyita ow'ekitiibwa n'atandika otambula nga kisekkoka ekiganda ng'agenda azimbazimba mbu bamuyisa ow'ekitiibwa naye kati wano ffe twekkakkanya ne tugamba tuli babuyinza si bitiibwa era bw'obaayo nga wakemetereddwa emmeeme nga waliwo ow'ekitiibwa kyo gwe bataawadde kaadi ngwegayiridde erinda mu lukiiko lw'ekika oba mu nkiiko z'ennono naye wano tuli mu byabufuzi era ensonga lwaki olaba osanga fuutu soja
nga wa mugaso nnyo n'okusinga gwe gw'olowooza nti nno wa kitalo kubanga ffe wano tutunuulira bikolwa byo ne tutunuulira ne impact kiki kyotugattako si kiki kyonoonya kubanga tugenza okwekanga Museveni abadde akozesa nnyo obubinjabinja buno obwetaaga ebitiibwa ne tutuuka mu mbeera gye tulimu nga n'ewaffe batugobyewo tetukyalina maloboozi nga tutunuulira bannaffe ababitiibwatiibwa ebyo bitategerekeka kati ffe ebyo twabyesonyiwa tunoonya buyinza era bw'oba oyagala okutulaba ango yaffe entuufu jangu eno gye tunoonyeza obuyinza nkwegayiridde nnyo bw'oba olinayo ow'ekitiibwa kyo gwe bammye kaadi genda ng'olukiiko lw'ennono lutudde eyo gye mujja okubisolovingira wano ffenna twenkana oba oli fuutu soja oba oli honorable oba oli kansala tunoonya buyinza si bitiibwa abanoonya ebitiibwa ebyo mujja kubasanga eyo ku bitebe by'ennono wano tuli ku kitebe kya nnono tuli ku kitebe ekyobukulembeze era y'ensonga lwaki otulaba abamu tufuuka bakambwemukko bwe tulaba nga ffe tunoonya obuyinza ate abanoonya ebitiibwa byabwe ebyobusaluti simanyi n'abasirikale ababakubira obugombegombe obutategerekeka ogenda okulaba gwe bakubira obugombegombe oba akumalako emirembe okuwoganyiza ebigombe bw'afuluma mu motoka nga tomutegeera na bwafaanana makulu ge so kati tunoonya amakulu we tuli mu buwambe wano we tuli mu buwambe buli muntu ne bw'oba ng'oli wa ranka ya wansi oba nga tewasomako naye ng'olina impact egenda okukyusa society gye tulimu ejja abantu mu bwavu egoba abatubbako ebibanja by'abakadde baffe nga tulina abakulembeze naye nga bonna basirise kuba bali ku musimbi gwa Museveni n'obumotoka twetaaga ennono egenda okujja abantu baffe mu mbeera y'okulowoozesa nti wano akabinja waliwo akali mu Uganda akalimu wa Ugandani than others so kyekyo mukama wange submission yange ow'ekitiibwa bo b'obadde okaabirira nti tebabawadde kaadi baddembe okunoonya ewali ebitebe gye basobola okubawa kaadi ebirala naye ekitebe kya National Unity Platform bwe kiba nga kikoze okusunsula kwakyo nga kiraba nti bano be basaanidde ate mwe bemutusuubira nti tebasaanidde abasinga ku bo basoma amateeka basobola okukola apiiru ne basobola okuba nti osanga wabeerawo judgment endala ewedde naye ngeno eyakozeddwa teyabadde tebeesinga nti oba oli wa kitiibwa oba oli waki bakoze ku busobozi bwo ku gurawundi na kiki kyosobola okutwaza mu maaso eggwanga lyaffe Uganda. Kati nze simanyi mekanizmu abanupu gye bakozesa naye mu maaso g'Abannayuganda kati tubakaabirako nnyo kubanga twagala bakoleyo mistake yennyini naye kati bw'ogamba nti oggyemu omuntu ali experienced gw'olaba naawe nga ddala badde legislator for some time amanye ebintu webiri nobwogamba nti omutadde ku biiru ajja kuproducinga kyandibadde kiri expected kakati n'ogamba nti oyo simwagala kati kiba kitegeeza nti gwe toyagala balina experience kati nange nsaba Abannayuganda nabo engeri naawe nga bwotolina experience kuki nga bwotoyagala balina experience kakati n'Abannayuganda nabo bagaane atalina experience kubanga gwe toyagala experience ate Abannayuganda kabagende balonde ki alina experience ekyo kyennyini kigenda ekintu ekyo nga abantu bangi bakirabye eba kaswanyu ka maanyi kubanga kitegeeza toyagala bagenda kukuwabula ebya polisi ebya governance ebyamateeka kubanga ffenna tubiyigirewo naye n'ogamba nti abo saagala katugende n'abatono kati ani agenda kuyimirira awaawo bafuuti soja omanyi mu nsi muno mubeeramu era bagamba nti emiti emito gyegigumiza ekibiri njagala nkutegeeze nti bafuuti soja nabo balina okuba nga bagenda mu bigere byo gwe amanyi kati bafuuti soja bajja kubeera bakugu nga bamaze okuyingira ku levels z'obukulembeze mu kibiina ne mu gavumenti mwenyini naye tusobola kugamba nti ojjamu abantu ng'omukulu Segona n'omukuba ettale n'ogamba nti mu ttiimu gy'otutte nti Segona talina kubeeramu ekyo kiba kizibu nnyo tetutegedde ate n'enonda yaabwe olw'okuba temwebuuza ku bantu bali abakukyalo aba constituency bwe noyesaliramu ebibyo oyinza okuba olina mechanism byobalyamu naye mu maaso public court bo bajja kugamba nti ekintu kino tetukimatidde ate kakalukona
kagendera ku perception. Soka ndi member wa National Unity Platform nzikiririza mu kibiina kya NUP olwa values ne principles ate ne enthusiastic leader gwe tuyina olwa vision gy'ayina eri Uganda. Tuteeka okubeera nga tucontributinga ku kyakakiiko ka EMC katumulira ebintu ebyenjawulo kateekawo process okwali okubuuza ebibuuzo okwali okujja okubuuza abantu ekika ky'omukulembeze eyeesoboddeyo kyali byonna bicontributinze okulabika okubeera nga embaaginze okubanga yenze best mu kiseera kino eno n'abalala bayinza okuba balungi naye nga nabakisinzeeko kyendowooza nti akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kya NUP nkebaza okuneesiga kati buvunaanyizibwa bwange ate obutakaswaza mbaddeko omukulembeze ebintu ebimu byendowooza nti kyankiza omukulembeze okukola decision okusalawo mu kiseera ekyokusoomoozebwa ndowooza nga ssente mu biseera ebyokusoomoozebwa okusalawo kwenziza enkola kibadde kimu ku ebyo ebitunuuliddwa nakyo kyankizo ate ng'omuntu amanyi nti nno okutunula mu maaso gye tulaga n'emabega ebikoleddwa emabega ne history ndowooza decision bw'ogikola ng'owadde ssejjemba oba otunudde mu maaso gye tulaga ate n'emabega ebibaddewo nabyo ng'obitunuulidde ate n'ebirala bingi essuubi amwesimbo ndi kabona akateekeddwa okukiikirira essuubi wanazikiriza nti nsuubiza obwesimbu ate okukolagana n'abantu nga tubadde tukolagana ng'ebirowoozo byabwe biwa ekitiibwa ate nga tusalirawo wamu nga n'abantu kubanga kyekyo tujja okusitula ffenna wamu. Soka ndi member wa National Unity Platform nzikiririza mu kibiina kya NUP olwa values ne principles ate ne enthusiastic leader gwe tuyina olwa vision gy'ayina eri Uganda. Tuteeka okubeera nga tucontributinga ku kyakakiiko ka EMC katumulira ebintu ebyenjawulo kateekawo process okwali okubuuza ebibuuzo okwali okujja okubuuza abantu ekika ky'omukulembeze eyeesoboddeyo kyali byonna bicontributinze okulabika okubeera nga embaaginze okubanga yenze best mu kiseera kino eno n'abalala bayinza okuba balungi naye nga nabakisinzeeko kyendowooza nti akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kya NUP nkebaza okuneesiga kati buvunaanyizibwa bwange ate obutakaswaza mbaddeko omukulembeze ebintu ebimu byendowooza nti kyankiza omukulembeze okukola decision okusalawo mu kiseera ekyokusoomoozebwa ndowooza nga ssente mu biseera ebyokusoomoozebwa okusalawo kwenziza enkola kibadde kimu ku ebyo ebitunuuliddwa nakyo kyankizo ate ng'omuntu amanyi nti nno okutunula mu maaso gye tulaga n'emabega ebikoleddwa emabega ne history ndowooza decision bw'ogikola ng'owadde ssejjemba oba otunudde mu maaso gye tulaga ate n'emabega ebibaddewo nabyo ng'obitunuulidde ate n'ebirala bingi essuubi amwesimbo ndi kabona akateekeddwa okukiikirira essuubi abantu b'e Mawokota ne Uganda yonna. Mawokota si kitundutundu ku Uganda ebizibu by'e Mawokota almost bikolebwako mu ggwanga eryawamu kubanga omusolo oguva e Mawokota gugenda butereevu mu Uganda Revenue Authority era ng'ogwo tegusabwawo nti nno zino zaavudde Mawokota yatayina gye yavudde kitegeeza solution z'ebizibu ebiri e Mawokota ebbula ly'emirimu okulabika obbeera obutale ekyeyo ekikutte ejjembe byonna biteeka okukolebwako ebirowoozo ebisooka nabiwayo mu manifesto eyafulumizza ey'ekibiina bwe twagala kye tutegeeza mu Uganda empya nga n'eby'e Mawokota mu ebiri era nga tuli committed okulaba nti ebbula ly'emirimu tulikolako ffenna wamu n'otunuulira omugga gwaffe Katonga n'otunuulira Lake Victoria waliwo amazzi naye lwaki ekyeya kisaanyawo amasamba g'emmwanyi zaffe n'ebirime ebirala nga tewaliwo irrigation scheme ekobbeera nga zijja ebirowoozo ebyo byonna n'otunuulira badde ssentebe amasomero abazadde tebalina ssente otunuulira standard eziriyo twetaaga reforms twetaaga okukyusa ebyenjigiriza President yabadde abyogerako zeezo values ab'e Mawokota okukyuka abaana nga balina emmere mu masomero nga bagenda ne basoma ne batabeerayo njala nga abasomesa basasula omusaala nga abasawo tubongeddeko mu malwaliro nja kuba sure nti mu gavumenti entuufu eyakyagulanyi n'abantu b'e Mawokota b'engendo bankiikirira bagenda sangayo abaana bwe basome nga ne basoma babikwata basangeyo eddagala mu malwaliro n'abalwadde n'abasawo basevinga essente basobole okukulaakulanya famire zaabwe ate tutunuulye n'okulaba tusobola kufuna mazzi gafukirira agaliwo waneena amangi abantu baffe babeere nga bayingiza ate n'ekisingira ddala obukulu eddoboozi ly'abantu okuba nga boogerebwa sinza agenda okulabika obba abantu b'e Mawokota nga mbatiririra
ng'omusajja awuliriza abantu bye bagamba kitegeeza eddoboozi lyabwe lijja kubeera veerekkiriya nga ndyogerako kubanga nsobola okusengeka ebigambo ate nsobola omutali kutya ate nga tuwuliziganya n'abantu kw'ossa n'ekisembayo ekisinga okubeera ddala ekyenkizo manifesito yaffe ey'okukyusa embeera ey'obukulembeze n'ebitundu byaffe manifesito y'abantu era abantu bagikyusa ne bagamba twetaaga kino ekyo kyengenda okukola n'abantu ebyetaaga okutereeza mu manifesito tugenda bitereeza tubikyuse tubyongereko kuba tunyweze ebinaagenda okuba nga byanjulwa ng'enteekateeka zaffe bwe ziri ng'ebyo byemba konereddeko tutambule mu Uganda empya tetukyetaaga bandya nabo tetukyetaaga abalabika okulabika okuba nga bakutta amafumu emabega w'abalwanyi nga bajja basaanyaawo twetaaga okukola bulooka ey'enkyukakyuka eya Uganda empya kyobola pulezidenti yagambye ate nga nkikkiriza nti twetaaga to start afresh okuzimba okuzzaawo n'okukola enteekateeka empya nga mulimu n'okusonyiwa era tutandikiddewo tujja na kusonyiwa abo abatuusiza eggwanga lyaffe we liri abamu nga bali mu mawokota olw'okulowooza nti no be basinga obugezi n'obugagga naye nga bayonoona boonoonyi tujja kutandikira ne kubasonyiwa mwekube mu mitima tutambule nsuubira n'okuba nga mulimu abateekeddwa n'otandika okuva mu kalulu oluvannyuma ekuli nti eno yampadde kaani bajje badde emabega kubanga kibayita okutandika afresh olugendo lukulembeddwa train evolutionary train eya Robert Kyagulanyi Ssentamu era twagaliza buli muntu mu Uganda mu mawokota mu ggwanga lyonna ebirungi okweyagalira mu nsi ye nga ddala mulimu eddembe ate nga n'omusolo gukola ebituufu malwaliro mulimu eddagala nga n'abaana baffe balina ebiseera eby'omu maaso kubanga bajja basomye meaning for education